لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah awaniridde entunuusi zaffe mu mukono gwe, nkikakasa nti atulinako obuyinza obwenkomeredde. Ebikyukakyuka mu nsi ery'obulamu bwaffe biri mu kusalawo kwe. lahu maqadiru samawati wal ard, yalina okugera kwonna kwolaba okutambula mu ggulu ne mu nsi. yakyusakyusa Allah embeera y'ensi, yakyusakyusa Allah embeera y'obulamu. Kyewuunyisa abantu obutategeera haqiqatu hadhihi dunya, obwennyini bw'ensi eno. Obwennyini bw'ensi eno tuteekeddwa okukitegeera nti ensi eno ekyukakyuka buli kiseera. Allah subhanahu wa ta'ala atwala abasawo ababadde bajjanjaba abalwadde, ng'omusawo abadde alwanira obulamu bw'omulwadde nga Allah gwatutte. Asalawo Allah subhanahu wa ta'ala okukola buli kyonna kyaba ayagadde. Ebyokuyiga Allah byazze atulaga eri ensi eno byali badde bitumala okumanya nti hadhihi dunya dhalila, ensi eno ya wansi nnyo. Twali badde tumanya nti ensi eno teyali tumazeemu, ne tutegeera obwennyini bwayo. Mulaba ow'ekitiibwa Lord Mayor n'abamufaanana aleetebwa kati mu bbaasi za makomera, akuumibwa kati basirikale ba makomera. Abadde Lord Mayor omuloodi. Abakola ebyo byonna beerabidde nti ensi yonna, essaawa yonna, obulamu bw'ensi busobola okukyuka. Ng'abadde owa wansi owa waggulu, ng'abadde akaaba olwaleero nga ye mufuzi. Tutwale ekyokulabirako ekyo ekikyaliwo, ekyokya ekiri current, ekya muganda waffe Alhaji Elias Ssaalongo Lukwago, former Lord Mayor. Abadde awolereza abantu abasibe, kati naye bamuwolereza, banoonya bapulida, banoonya balooya abamuwolereza. Kitwale nti obulamu bw'ensi essaawa yonna bukyuka mu bulungi ne mu bubi. Njagala kubajjukiza ne aya emu Allah gitunyumiza mu Qur'an ey'ekitiibwa, yagaa nti watilka al ayyam
nudawiluha baina nnas. Ennaku Allah zikyusa bukyusa wakati mu bantu. Mu aya endala Allah yagaa nti wadhakkiruhum bi ayami llah mu surati Ibrahim. Wadhakkiruhum bi ayami llah, mubajjukize ennaku za Allah. Tutegeere haqiqatu dunya, obwennyini bw'ensi. Otegeere duniya kyeki. Awaluha ana, mutwagitandika wakati maziga mukuzitowererwa, mukukaaba, ate wa akhiruha fana, ate enkomerero yayo kusaanawo. Kyava Imaamu Shafi yagamba mu bimu ku bigambo ebinassabibwa gyali ebimulifaalingibwako gyali, yagaa nti waladatuka yabuna Adam, waladatuka ummuka yabuna Adama baqiya. Wazaalibwa ggwe mwana Adamu yenna, abali mu lubiri n'abatali mu lubiri, abali mu White House n'abatali mu White House, abali mu State House n'abatali mu State House. Fenna buli ayitibwa mwana Adamu. Waladatuka ummuka yabuna Adama baqiya. Bagenda otuzaala tujja tukaaba, teriyo mwana atakaaba, teriyo gwe bazaala nga ze asekanga kaana kamwenya, kakaaba. Era abasawo ne bawa amawulire nti akaabye. Era bw'aba takaabye bakola ki? Beewuunya, omwana takaabye. Waladatuka ummuka yabuna Adama baqiya, buli yenna ayitibwa mulya mmere. Abali mu bifo ebyenjawulo, abambejja n'abalangira, abalina obufuzi bamukwata mundu n'abatakwata mundu, ensi yonna buli ayitibwa mwana Adamu. Azaalibwa akola ki? Akaaba. Naye yagaa nti wannansu hawlaka yadhakuna bisurur, ababeera waawo mu ssanyu mu kuzaalibwako babeera n'essanyu nga beetoolodde. Congratulations, congratulations. Akoze ki? Azaaliddwa. Yatuwa amawulire n'atuwa solution. Bwe tubanga bwettu wetufaanana, yagaa nti fa'amalu li nafsik, kolerera nnyo, ofokasinge nnyo ku mwoyo gwo. Fa'amalu li nafsika hiina bakawu, faayo nnyo ku mwoyo gwo akaseera we balikaabira ng'osiibudde edduniya, kubanga akhiruha fana, enfundikira y'edduniya kusaanawo. Kati fa'amal li nafsika, faayo nnyo, fokasinga ennyo eri omwoyo gwo ng'ogusiimisa eri Allah, nga gwawula Allah, nga gukola emirimu gya Allah. Hiina bakawu, kalibeera akaseera nga bakusiibula, nga bakaaba ng'ennaku ebajjudde, abamu nga bakuba mizinga, abamu nga baziirana. Dahikan masrura, gwe yamanya obwennyini bw'edduniya ojja kubeera ng'omwenya. Naye ng'abakusiibula bali mu ki? Bali mu maziga mu nnaku ogenzi. Sad news. Ng'abasiraamu tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ng'abatali basiraamu bagamba ki? Rest in peace.
baliba bakaaba nga banyolwa dahikan masrura kubanga wamanya obwennyini bw'ensi n'ogita n'okolera gy'okola ki gy'olaga kati olina essanyu kubanga Allah akulazeeyo. Ebigambo ebyo bya magezi. Fa'mal li nafsika, ebirowoozo biteeke ku mwoyo gwo, leka kutiguka. Fa'mal li nafsika, weesanguleko obuseegu. Fa'mal li nafsika, soma nnyo ekitabo kya Allah Qur'an. Fa'mal li nafsika, kola tawba, weenenye okabizza buli muntu yenna ezziga, naye fa'mal li nafsika deri Allah. Akaseera lwe bali kusiibula ng'abantu bali mu nnaku, oleseewo edduniya eno etali yakungulwa muntu yenna, dahikan masrura, nga gw'olina akaki akamwenyumwenyu akaseko kubanga eri gy'olaga wakolererayo. Eyo gye tulaga ffenna bakolererayo. Tutegeere obwennyini bw'ensi eno ya wansi nnyo, etumalira mu bwereere, tugiyingira tukaaba, ate netukozesa ebibi, netukozesa amazambi, netukozesa obutemu. Naye wa akhiruha fana, enkomerero y'edduniya isaanawo, si yakusigalawo. Ow'okusigalawo ali ogwo, yaani oyo? Allah. Wayabuka rabbuka dhul jalali, wayabuka wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. Agenda okusigalawo, atasaanawo, ali omu yekka ye Allah, alhayyul qayyum, alina obulamu obweyimirizaawo. Ffe buno obwaffe buno temuli, tulwala, abantu bajjudde zikanula, abantu bali mu bupiira, abantu baliira mu nseke, naye Allah y'okusigalawo. Wayabuka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Yagenda okusigalawo yekka Allah omulamu, alhayyul qayyum, bulamu bwe yeeyimirizaawo, Allah. Olwaleero okyalina omukisa muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi, you can cry by yourself. Okyasobola okukaaba nga ggwe weesaliddewo, naye tomorrow, olunaku lw'enkya, you will cry by force. Ojja kukaaba ng'okakiddwa. Wano tuli ku duniya tusobola okukaaba mu kwagala kwaffe, naye waliwo olunaku lw'enkya olw'okukaaba by force, ng'ofoosingiddwa. Yakuulu ya laytani law kuntu turaba, senga nfuuka ettaka, senga nfuuse ettaka, senga nsaanawo. Uthmani yayogera ekigambo ky'ensembayo, tugende ku musomo gwaffe. Yagaa nti law waqiftu bayna aljanna wannar, senga nnyimirizibwa wakati w'ejjana n'omuliro, in between jjana na muliro. Lakhtartu, naalyegombye, an akuuna ramadan, nfuuke evvu, naye nga tebaŋŋambye nti genda mu muliro
oba genda mu jjana. Senga bannyimiriza wakati w'ejjana n'omuliro nga tebannaba kunsalirawo wa wendaga, n'alyegombye okufuuka evvu. Ani ayogera ebyo? Uthman. Law qiftu bayna aljanna wannar, senga nnyimirizibwa wakati w'ejjana n'omuliro, lakhtartu an akuna ramada, n'alyegombye nfuuke evvu nga tebannaba kuŋŋamba nti ogenda wano. Naye Uthmani min ahli aljanna, ahadu almubashirina biljanna, ahadu almubashirina biljanna, y'omu ku abo Allah be yasuubiza ejjana nga bakyali baki? Balamu. Yeegomba nti senga Allah amuteeka wakati w'ejjana n'omuliro, alaba ejjana tagikola ki? Alaba ejjana tagikola ki? Tagiyingira. Yali yeegombye afuuke evvu asaanewo. Naye ate ffe be bataalaganyisa jjana, abajjudde n'obubonero bw'omuliro, tuli mu kutiguka, omuntu omulabira ddala ng'alina obubonero bw'abantu b'omuliro, ng'omulabira ddala alina obubonero bw'abantu b'omuliro. Omushiriku alina akabonero k'abantu b'omuliro. Oli mushiriki okuma mu byoto, oli mukongozi, oli mushiriki, gw'onoga buli ddagala erya buli kiki kika ery'emikisa, ate buno bweza, ate ono kayayaana. Bantu tulina obubonero bw'abantu b'omuliro. Riba, Nabbi yagaa nti, Allah yagaa nti alladhina yaakuluuna riba, abalya ki? La yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaitan min almas, tebagenda kusituka, tebagenda kusobola kusituka ng'abalala we basituka, wabula balisituka ng'abo abakubiddwa amajinni. Bagenda kujja ng'embuto zikoma eri nga bolaba ku ssaawa ya Queen, olubuto olwo gye lukoma, oyo asobola okusituka. Asituka bw'akola ki? Alinga akubiddwa amaki? Amajinni bwe gamusitula mu bbanga bwe gamuzzaawo olw'olubuto. Naye nga bameka mu ffe abagweredde mu riba? Alladhina yaakuluuna riba la yakumuna, tebagenda kusituka. Amanya abamu baga nti la yakumuna, ayi tebagenda kusituka olw'obuzito lwe bagenda okubeera nabwo. Illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaitaani min almas, balibeera ng'abo abakubiddwa amajinni mu bbanga. Bubonero bw'abantu b'omuliro. Niraba Uthmani bwaga nti law qiftu bayna aljanna wannar, senga nnyimirizibwa wakati w'ejjana n'omuliro, lakhtartu, n'alironzeeko kufuuka vvu. Tuli ffenna n'olw'ensonga ekitegeeza ki? Kye kigambo kye ŋŋambye nti fa'mal li nafsika, tufokasinga ennyo ku bitugasa eri ani? Eri Allah. Ekikutemuza abantu kiki? Ekikubbisa abantu kiki buli lubeera? Ekikaabisa abantu amaziga buli kiseera, buli muntu akaaba gwe kiki? Bantu ne bakaaba n'otafunamu nekisa? Bantu ne boolesa ennaku nga ggwe ate oseka busesi n'olya emmere ne weebika? Tukolere ebinaatugasa eri ani? Eri Allah. N'ebigambo ebyo, faida eyo njagadde tutandike nayo omusomo gwaffe. Tuli ku musomo ensonga ezireetera abantu obuzzi bw'emiki? Bw'emiki? Bw'emisango. Kakkana wuuyo omuntu yeesozza ekkomera. Sinnatuuka ku nsonga zino, nsaba Allah nnyini buyinza n'amannya ge amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu
musaba Allah n'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe assa okusaasira n'okuteekawo obufulumiro eri buli musibe yenna ali mu kkomera. Amiina yammwe nga nnaffe. Omuntu anaayingira ekkomera era omulaba n'ayagaliza munne ekkomera omulaba. Nsaba Allah n'amannya ge amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu bye yeetenda nabyo n'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe ateerewo baganda baffe bonna abali mu makomera abateerewo obufulumiro badde eri abantu baabwe salimiina ghanimiin. Allahumma amin. Muntu nagenda mpola mpola mu kkomera naye okuvaayo ono bw'ati amiru umma yagendanga asaagirira ajja kuvaayo naye emyaka 6 ng'ali eyo n'afuna n'ekibonerezo ekyatuula ku mutima gwe nti asaliddwa life ki in prison. Ekiwundu ekyo okimanyi kyekitegeeza okukusala ne baga nti bakusibye obulamu bwo bwonna. Omanyi obulumi bw'emmesegi eyo ng'esomebwa mu kkooti? Omanyi kyekitegeeza? Omuntu agenda mpola mpola naye okufuluma. Muganda waffe Sheikh Marijani emyaka emeka kati? Agenda kuweza emeka? Ena ali niyo emyaka eno okimanyi kyekitegeeza okusibira awantu awamu. Teweetaaya, toli mu bantu bo, oli mu kkomera. N'abalala abasibiddwa eby'obufuzi, dokitaani kifeefe waffaani Besigye yagenda wano naye kati emyaka gijo bagenda mu 3 kati Ejeriyasa Lukwago bano bonna baani be basibye ebifuzi awo bannabyabufuzi. Huyo agenda kuweza wiiki Muwanga Kivumbi bamuta niye wano oluvannyuma lwa kulonda nakati. Kati baganda baffe abo bonna n'abaliyo n'ababafaanana tusaba Allah baterewo buki obufulumiro. Edduwa nkulu mubasabire obateeke mu dduwa. Kale obuzzi bw'emisango omulundi guli twayogera nti waliwo ensonga ezireetera abantu okuyita mu misango egyaki wujidatil jalima ma wujudil insan. Obuzzi bw'emisango bukolebwa na kubeerawo kwa muntu. Obuzzi bw'emisango bukolebwa ma wujudil insan na kubeerawo kwa muki. Kiregeeza omuntu agezeeko nnyo afube okwewala ebisobola omuyingiza ki ekkomera. Twakomanga tugamba attafakukul usari. Mu nsonga ezireetera abantu okuzza emisango kwe kusasika kwa famire ne yeeyuza famire ne beekyankalana. Attafakukul usari nga kiva kuki famire okukutulawo okukutukaŋŋanawo. Al-unuf violence abeera mu maki abeera mu maka. Abafumba ababiri ne balwanagana, oli n'asibisa munne, oli n'ayingiza munne ekkomera. Al-unuf al-usari violence. Ebulaba muganda wange omusiraamu kino njagala kikusibirira.
kiwulirize nnyo naddala aba boys child abali mu marriage. Buli Allah lwakuleeteranga obwavu, fuba nnyo weewale okukyankalana n'omukyala. Obwavu bukosa obwongo. Omukyala lwagenda okukulaba nti owunya, omukyala lwagenda okukulaba nga tolina magezi, ate nga akugamba ekigambo eki, sidda mu bulamu bwa mabega. Kati Allah bulwaleeta omusiiba, musiibatul fakri, ekigezo ky'obwavu, fuba nnyo oleme kukyankalana naki, ajja okugamba ebigambo ebikuulako waya, okakana okutta akaki, akakumbi, okutta ennyondo, okutta embazzi, okutta omuggo, omukubye. Abaga nti saibu yasse omuntu, agataliiko nfuufu gafuluma, ensasagge, abafumba ababiri. Omwo seki mubireeta violence. Violence kyeki mu Luganda olutuufu? Obutabanguko, obuki? Obusambattuko mu maka, nsonga ya buki? Nga basiba, yasse omuntu. Bagenda okuziika oluusi mukyalawo nga gwe oli mabega waki? Buli Allah lwaleeta obwavu, nkwegayiridde weewale nnyo kukyankalana n'omukyala. Abasinga boogera ebigambo birala. Naakuyita erinnya, awo tewakyali darling, kozesa erinnya ki? Eryange? La ilaha illallah. Naakuyita erinnya ly'ekkalu, tegerekisi oba gwe ssula naga ssula, nakoowa embeera embi, ate njagala okukakasa sidda mabega gye nakola ki, gye nava. Obwavu bwo buntamye. Buli woyavuwala omukazi agenda kukulaba ng'owunya bubi, otambula bubi, totegeera, agenda kukulaba nga osiiwuuse, otuwunyirira. Kati abuli wobeera n'obwavu okuukako ki? Kakanaye kiki, nfa ki? Ng'omukuba nga basiba. Ebyo ebireeta violence. Kyetugambye tafakukul usara, famire okutukaŋŋanawo, mukwano ne gusaanawo. Ntegerekisi? Ate ebizibu ebiva mu violence bingi mu maka gaffe. Abakyala batandika n'akamanyiiro. Gw'olabira ku kinti omukyala akumanyiira, kantu katono nnyo, simu eno ze tulina. Buli olabanga omukyala we atuuse ku leve egamba mpa ku ssimu yo, jjamu password, njagala ku ssimu yo, jjamu ki? Omanyanga bumanya tokyalina kitiibwa eri mukazi oyo. Mpa ku ssimu yo, jjamu password. Baba bakumanyiira dda. Oba ntegerekeka? Mpa ku ki? Ku ssimu yo, jjamu ki? Saagala ombuze password zikolamu ki mu ssimu z'abantu? Buli omu yamanya ensonga ze. Naye awo omanya bumanya nti akamanyiiro kakoze ki? Tewakyaliwo respect. Era abakyala amagezi ge tubawa,
buli wotuukanga ku level ng'omwami wo tokyamurespektinga, nkwegayiridde tambulanga odde ewammwe, either saba khulu oba omugambe mpaamu space nkole ki, kasita otuuka ku level omukyala nga torespektinga mwami wo. Abakyala ebiseera ebisinga banoonya bubudamu mu maka g'abantu, naddala ku generation eno tebakyalinawo mukwano, kasita amala okubwama n'amanya nti omwami ono anzimbidde, asobola okusasula renti, kati ojja musanga ku ssimu. Abaami bayingira awaka ennaku zino nga ba enemies babaki babakyala, ye abeera ku ssimu. N'omugabo oli otya bambi, how are you, bitambudde bitya, naga ndeka nina byendaba, I'm enjoying myself, gatakuliko ali kuki. Kaakati eyo yonna violence ajja naki? Bwavu, takyakulabawo. Twegendereze okontrolinga ennyo obusungu mu kiseera ekyaki ky'obwavu bukunyiiza. Omwavu anyiiga mangu, kuba buli kyalaba kyonna kimunakuwaza. Bw'alaba abalina ssente anyiiga. Bw'obaako ky'omugamba anyiiga, aŋŋambye lwakuba sirina ssente. Bw'alengera abaseka basekerera nze. Obwavu busomba ebintu bingi. Mungu abututaase bagana temuseka. Obwavu bubi bubi nnyo, tebulekera muntu kitiibwa. Omuntu ayinza okukwagala yagalamu, ayinza kuba maama wo ate naye takwagala. Yayinza okubeera naye ekyana kyange nazaala omwana naye bizibu, naye nga naye takwagala bulungi. Kati saasira omukyala gwe wakola ki, gwe wawasa. Kale violence afundikira abantu bagenze maki mu makomera, kyetugambye ntafakukul usar, family zisasika, violence nayitirira, ng'ekireeta violence bwavu, ebizibu ebiva mu byo, kunyiizaganya, ono kusibasa munne, kulwanagana abalwanaganye, ono natta munne. N'ekirala tulina ekizibu ku mulembe guno, abavubuka abasinga temukimanyi, ekireetedde abakyala okusitula akamanyiiro akanene ennyo eri abaami baabwe abasinga obungi. Kwe kulaba ze bayita soap muzimanyi, obuki obuzannyo obujjuddemu omukwano ogw'ekirimba, ogujjuddemu omukwano ogulimu enkwe. Bagenda ne balaba obwo busoopu, simanyi zi series, n'alaba omusajja ng'ayagala omukyala ng'amulabirira, amuggulira emmotoka, amuleetera ebimuli. Kati n'asuubira nti omukwano gwalaba muki mu firimu omwo ne Zubaire gwalina omulaga. Kombe Zubaire alina ebizibu, alina okusasula renti, alina n'okuyambako ku maama we, taata we yafa, baganda be bamuli muki, bamuli mu bulago, yalina obbalabirira. Kati bala n'ogwo oguva mu buzannyo ne basuubira nti naawe gw'olina okukola ki, gw'olina okulaga. Era ekivanga abasajja tebakyalina laavu, kubanga ze balaba mu firimu saate si ze tubatuusaako. Oba ntegerekese, akati basajja batu baba bangi omukwano ogwo ogwa firimu nga bwe mbalaba wano, mugujjawa ani asobola ogupulakitisinga?
n'oleeta akamuli n'okamuwa n'omuliisa emmere n'omukwata ku mukono paka mu kisenge ebyo anaasobola obbizannya kugira nga oli muzannyi wa katemba era ekivaamu nga bakwetamwa mangu sajja tebalina laavu kumbe nabo laavu gye balaba bagiraba miki mu mizannyo kati ne bagibanja abasajja ekivaamu nakoowa omukwano gw'abafirika gwayogerako ogw'abazungu agulaba mu firimu ate nga guli feeke nabo tebagulina bazannya buki buzannyi kati bo gwe baagala batu bangi kyova olaba intaneti zoonoonya abaana baffe ab'obuwala ne batuuka n'okulemererwa maregi ne badiba batuuza okwo abakyala ku intaneti abanyumya omukwano omusajja abeera atya naawe omulundi ogumu mulina okwegatta emirundi ena nga temuneebaka ne ku makya nga bukyegi ani alina amaanyi ago mufa abali wano abillah alaikum njagala tubeere serious naye abo abakyala be batudde ku mitimbagano be bayigiriza abawala baffe abaana baffe abakyala baffe babalaba akali gwagenda okutunuulira nga tolina kyewali okoze egeemu eri etya neweebaka ate ekiro ku 9 n'osaala ku tahajjudi naye ye abalaga ze sisobola kubeerera waawe ena amala gizannya we buba bukya n'azannyayo bumeka ebyani abisobola njagala tubeere benkanya ani wano gwendabamu ayinza otuwa ku bujulizi nti gyemirundi 6 mu kiro ngisobola kati batubanja ebitakola ki batubanja ebitakola ki mutegeero oba byembasomesa basiraamu batubanja bye tutasobola mirundi ena nga tanneebaka kontrakiti kika kyeyo ate nga bukya mulimu aweso mpozi nga munyi wanjaga naye sheekhe teriiyo muntu ng'alowooza okusasula renti alowooza okusasula school fees yeegatta emirundi 6 mu kiro manyi ago ogajjawa agalina awanike ku mukono gwanga tutwake gwanga kiguli ayinza ogamba babisobola abo abanywi b'enjaga bebasobola ebyo naye omusajja olina ebizibu byo olina byolowooza olina gyokeera kati ebyo byonoonya abaana baffe abali ku miki ate ng'ensi yonna eri luddawa abakyala baffe bebalaba n'otuuka awaka ng'alabaako kakati ogenda okukomawo nga takyakuvaluwinga takyakurespektinga takukulisaayo takugjaako byolese munyiivu awedde emiki olinga enemi we nakoowa ndeka twawule kola bibyo nange nkole bya agamba nno kola bibyo nkole ebyange ali maka ga musajja mwayagala okukolera ebibye tavaawo nogala kitogenda ewammwe sivaawo nina okukuza abaana bange anaabakuza banaavaamu ddi tegerekisi kali mwe abasiraamu abamu temuwulira musajja omu yeegomba mwana muwala namwegomba omukwano muzibu nnyo kyenabagamba omukwano baana bange temugezesebwanga n'omukwano ogwo gwe bayita loves ki blind muzibu gutwala ssente gukuleetera emputtu nga tokyawulira muntu yenna gukufiiriza ebirungi n'osanyusa omuntu
naye omusajja yayagala omwana omuwala, n'amwagala n'amufiirako, n'atona buli kimu ng'ayagala mumuwangula. Ne yeebuuza, ne bamugamba nti omuwala oyo nga bw'omulaba obulungi bwe alina ekizibu ekyo oba aliko majini? Allah yakola ki? Buli kiseera ayagala kwetta. Kimbibiri nja kwetta, kimbibiri nja kwetta. Era ebiseera ebimu atambula n'obutwa mu nsawo, naga Allah ajja mutereza, Allah ajja mutereza. Zigwe njagala, mpulira mwagala, mpulira mwagala. N'afuna ne mwannyina n'amugamba ekigambo kye kimu, ti mwannyina ze gw'oyagala aliko ekizibu, ayinza okuba aliko shayatini. Buli kiseera njagala kukola ki? Era obuto oluusi tubumusuuza busuuza. Mwana mulenzi n'alemerako, ne bagenda mu nnika. Lwe baakola nnika lwennyini, moha ne muunu bombi mwe baafiira, anti yamuwa obutwera. Moha ne muunu mwennyini lwamuleese ekiro, ono lwe yamuwa obutwa naye n'abwewa. Yali ayagala ki? Mulaba omukwano, kimbage guleeta emputu, ne bakulabula nga tokola ki? Towulira. Eyo gwe njagala, mufiirako. Naye olunaku lwennyini lwe babawoowa ekiro, ku makya gyali mirambo. Aba oba omuwala yaliko shayatini, nga wali we baamulabulanga shayatini. Kale laba omuntu bw'atuuka okufumbirwa n'ajja n'obuki? Kati ate butya ng'owangadde naye mu bufumbo n'omuyisa obubi, takusalako egundi? Abasalamaya ng'atutaase omukwano. Sitole yange negimala, nabagamba omukwano nange nagutuukamu ne gunkola bubi, kyo nakimaliriza. Naye nze gwanfiiriza, senga ndi mugagga, gwanfiiriza. Ze nalina ettaka lyange awo ekyengera, bw'otunula bw'oti mu tawuni y'ekyengera olaba omulongooti gw'essimu ogw'Emutiyeni waali wange ku Summit. Very good, ku Summit awo waali wange. Ntundawo nsanyuse mwana muwala nga tebannateekawo mulongooti. Laba bwe mmala otundawo n'enguzaawo gwe naguzaawo nsanyuse, gwe naguzaawo ne bamuwa obukadde 360. Awo mulengera omulongooti ku kasozi. Zinatunda layisi, ate alina ekizibu atunda ez'amaanyi. Tunda layisi, ate nze wentundira nga ddiri y'omulongooti tekola ki? Tiriyo. Tutiri ffenna obula omukisa gwe nnina mu ekyo, oyo gwe nnateekamu ebyo byonna gwe nkyalina. Gwe yes, gwe mukisa gwange, nkyattunka naye. Naye ate mulimu abateekamu n'atafunamu. Naye oyo gwe nakolera ebyo byengezaako okubalaga nti oteekamu. Oba ntegerekisi? Oluusi akola ki? Agenda n'otamulabako. Naye nze wadde mbagambye nejjusa mu byo, nateekamu n'enfiirwa, naye nkyakola ki? Ne musomesa, ne muteekamu, naye waba kubanga nali nsigazaawo obukadde 300 mu mmeka? Mu 6 mu 5. Owooza zaali badde sente mmeka senga bazimpa nze nga bw'ondaba? Mwaka nno ki?
zinawasa omukyala wange asooka gwe nnina 2.5 nga nkyasoma. Kyagala ombuuze sente zo wali ozigjeewa. Mungu bwatyo bwategeka edduniya. 2 emeka? 2.5 muwasa nsoma nga naye akola ki? Asoma. Naye nakati nkyamulina. Era maama w'abaana bange. Naye mulimu abatalabako. Ebyo byonna ne bikola ki? Ne bigenda ne bisaanawo. Bangi abejjusa. Oba ntegerekisi? Naye kati ekyo oba kuba nakyo onojja ne bakuwa obukadde 365 n'ogula waki? N'ogula yiikaazi zaaki? Oba n'ozimba. Naye njagala obale mu myaka egyo 2.5 obukadde 360 zaali zenkana ssente ki? Zaali zenkana ssente ki? Ezo ssente twazifuna tuti mu kusoma kwaffe. Kubanze ne brother wange yanjigiriza okutunda amaliba. Era nagendanga mu Lufula ekyengera nga bwe tusoma nga bwe tusiibula amaliba nga tugaguza basajja balaba. Nali musuubuzi w'amaliba nga ngenda n'engagula n'engatwala ennateete ewa Kyapambalaasi awalinga sitoowa. Kati ne mmala ogakaza n'omunnyo gwe tuteekako n'entwalira ani? Basajja bala n'enfuna ssente. Lekaga nti ssente wazijjawo emyaka egyo. Nali nnina owenzija. Kati omukwano gufiiriza ebintu biki? Bingi. Gukuleetera emputu, gukuleetera obutawulira, newejjako ebibyo okole ki? Naye mbaleetera ebyo kiki? Timulimu abateekamu ne batakola ki? Ne batafunamu. Nze ye chansi yokka gyenga nti alhamdulillahi. Naye nagaa nti guba kuba tisenga tegwali mukwano. Ekintu kyange nenkikola ki? Nenkisigaza. Nengobololamu. Naye mulimu abafiirwa byonna. N'afiirwa essente n'omukazi n'akola ki? Kyekindeeseza ekyo gontakudde abimbuuza naye nali nabimala luli. Naye mbadde mbaga nti omukwano muzibu. Laba we gwatuusa omusiraamu ono gwe baalabula nti omukyalo oyo gw'oyagala ayinza okuba aliko endwadde zaki? Zakishayatini ez'amajini. Buli kiseera ayagala kukola ki? N'obutwa tumubusuuza busuuza ebiseera ebimu. Laba bwamuwoowa omwana omuwala ate najja n'obutwa. Ekiro kyennyini ne babulya ku makyanga mirambo. So byokuyiga bingi. Kale tumanye nti mubireeta obuvuyo omanya obuzzi bw'emiki bw'emisango mubeeramu ensonga zaki? Eza famire, eza violence awaki? Awaka. Ntegerekisi obwavu, essimu. Eno kye nabagaye nti omukyala buli olaba nti atuuse ku level takuwa respect akumanyiira. Kwe kugaa nti mpa essimu yo jjamu password. Mpa ku ssimu yo jjamu ki? Oyo omanya bumanya nti takuwa respect. Ate era naffe oteekamu ng'otya. Yiiyo. Wano waliwo alina essimu eri kiriini wano nga musajja. Ondowooza olaba tokyayagala n'ogaa nti yiiyo. Ndowooza mulaba obujulizi. Abantu bali bubi bambi. Naye ali omusajja ng'oyo omunene naye we bamuyisizaamu amaki? Ate olwo ffe, ate olwo ggwe, ate olwo ono musajja wattu. Bintu si byangu bannaye ebya famire. Bintu bizibu. Ola seeka musuda. Bintu bizibu. Mukyala akukutulako ekyo ekitambaala kyo ky'osiba n'akijjako toddayo kumanyira. Ebyo byonna gye biri mu maka. Kati oba tosibye busungu kumukuba wuuyo mugenze kuki? Ku poliisi bakukoze eki? Bakusibye. Bangi abali mu makomera babasibye lwa nsonga z'amaki?
z'amaka. Ensonga endala ndowooza olwaleero yeeba esembayo okusinziira ku budde. Rufaka usu'i, group influence. Kyeki mu Luganda? Emikwano emiki? Ebikoosi ebikyamu. Ntwazza emisango, ne batuyigiriza emize emibi, okunyaga, muno n'akulukira mu ddiiru. Ono tusobola okufuna tufojalinge siginica y'omugagga gundi, tusobola okugjayo ssente ku akawunti. Oba ntegerekisi? Group influence. Abaana bayigiddemu emize emibi ne banywa enjaga, n'abaana ab'obuwala olwaleero banywa enjaga, banywa shisha, banywa sigala. Group influence. Ekivaamu nga babakwata aida ekiro, babateeka kaki? Kabangali nga basiba, nga baga nti buli avaayo $35,000. 5 gya OC, 10 gy'abasirikale abadde ku kikwekweto, simanyi n'abadde ku station nga babibalabalaawo. Kakkana n'eza bondi nti 38 lwa group. Emikwano emikyamu. Kyovulaba abazadde abali wano tukolera olwo yaffe eri abaana baffe. Baani mikwano gyabwe? Yingira mu mikwano gy'abaana bo, atambula ne baani bamuyigiriza emize emiki? Emibi. Mubayigira okuvuga olupanka, mubayigira masturbation, okukozesa sabbuuni, mubayigira okunywa enjaga nebajjako. Abaana b'abasiraamu bangi, abaana b'abantu bali mu zirihabu ki center. Wallahi ng'enjaga yabajjako. Bannaye abazadde balina obulumi eri abaana. Buli olabanga omuzadde ng'ayagala omwana we, ng'alina obulumi bw'olaba bw'ayitamu, oba ng'alina essanyu ly'olaba lyatuuseeko, lekanga kumunenya. Abazadde balina ennaku y'abaki? Y'abaana baabwe. Ate balina bye bakola ki? Bye baagala eri abaki? Eri abaana baabwe. Wallahi siriirabira hajjati, Mungu yamuwa omwana omu mu nsi ow'obulenzi, ate Allah n'amuwa ssente omukyala. Naye omukyala alina ssente, Allah yamuwa omwana ogwo n'amutwala mu masomero ga wano ge sigenda kwatula ag'ebbeeyi g'omanyi. Naye wakati mu kwagala omwana we, bw'amala siniya 4 naga nti Allah okunnyambira ku mwana wange ono gwe nnina omubwate ow'obulenzi, kamutwale e Makka akole umura. N'amutwala n'akola umura, hatta ne shukuru ye ng'omwana akomyewo yali mu hotels ezisinga ebbeeyi wano mu Kampala, kuba nagiriko. Waayita ennaku ezi ng'omukyala ankubira essimu ng'akaaba ne mga hajjati kiki agaseeka, kigezo kye nnina sikimanyi. Omwana yanzijiddeyo ekiro ekiso n'aŋŋamba ayagala ssente. Bwe simuwa ssente agenda kunsala, kyokka mu nnyumba basulamu aba. Yazaala omwana ogwo, basulamu aba. Era omwana gwe yakajjawa n'amukolera shukuru ey'ebbeeyi mu hoteri z'omanyi ezisinga wano ebbeeyi. Naliwo ku shukuru era nempa ne speech. Naye wayita ennaku ezi simu ng'ejja y'amaziga, omwana ng'ajjeeyo ekiso asaba nnyina amuwe ssente z'ayagala, ng'akaaba. Koze ntya? Seeka omwana, seeka omwana, seeka omwana, seeka omwana. Mukazi n'ayogera buli kintu kyonna eky'obugagga ky'alina, naye ng'omwana ayagala mumusala. Kiki? Emikwano gy'alina. Banywi banjaga, bamutuma ssente, bamanyi nnyina azikola ki? Azirina. Bamanyi nnyina azirina. Ali olaba omwana wo bw'atyo nga Allah amukujjiddeyo, oluusi afuuse omuntu
asaala akutte ekitabo kya Allah bw'olabanga omuzadde ng'alina emotion gyakoze ki abazadde be bamanyi gye bava n'abaki n'abaana baabwe naye oyo omuzadde waali hayyan mukyala mukwano gwange alina lupiya naye Allah yamuwa ekigezo kya mwana atya kyekindeesezza ekyo rufaqaa'u ssuu'i ebiki mikwano emiki emibi gurupu mwe tubeera era n'osanga n'abasajja babeera eyo mu bigurupu gye bayigira emize emiki emibi ne bayiga okukwana bangi muyiza okukwana lw'abantu bemubeera mu bigurupu kyala tokkiriza kumanyiira bwakubuuza ekibuuzo mukuba oluyi lumu tajja kuddira owulira banno banyumya akali naddayo n'akubuuza nawe n'okuba ne basiba tuyiza emize emibi lwa gurupu z'abaki z'abantu emize emibi tugiyigira muki akati yajibu hadharu al-aba ala abnaihim min rufaqa'i ssuu'i abazadde beewaza abaana baabwe gurupu enkyamu era mwewaze n'abaana bammwe amasomero amakyamu mulaba olwaleero amasomero ekigambo ky'okuyimba okuzinyisa abaana ku mitimbagano baana ssomero lya buwala abaana bwe bazinyisa amabeere bwe bazinyisa obubina amasomero ago mugalaba ate nga galina ebibanja ku mitimbagano bo eva party baana bawala ne babazinisa masita ali wakati owa MDD ate muvubuka ali mbaana b'abantu abajimu ate nga nabo beetaavu myaka gya adolescence emizibu ali omu abayigiriza bateekako ennyimba ez'omukwano masomero goononeserwa nnyimba n'aga pulayimale bwe gatyo bwana obulenzi ne bunyenya ebyensuti babuyigiriza ennyimba senga babuyigiriza okusoma Kurani senga babayigiriza eddiini baana be muteekamu ebigambo ebyo ab'amasomero ddala lwaki mwonoona abaana b'abantu lwaki mwonoona abaana b'abantu mu masomero nga babaweereddwa muzadde n'asasula ssente ze ng'asasula buseegu kudda muki mu mwana we it hurts totally bad kulaba omwana wa munno mbu bavumbula bitone by'abaana genda ovumbula ebitone by'abaana bo naye masita ali wakati muvubuka yakamala emakerere sebo yakulira MDD ali mbaana bayimba ennyimba ez'omukwano baana bajjeyo amabeere bagazinyisa bwebalisonga mu masita ali wakati somero eryo saagala kulyatuukiriza linnya kuba somero gegamu ku masomero g'abaganda baffe abasiraamu saagala kwonoona ssomero lyammwe kulimentioning kati message ene weebatuuka ku bambi mudde eri Allah bwenenya abaana mubajje ku mitimbagano bwe baba abaana bawala bye bakola babikolera eyo ng'abaki abawala at least naye mu public lwaki abaana mubatuusa ku leve eyo bana twegendereze ebyo byonna bivudde mu bukyamu bwe tulaba kale emikwano emibi giviirako tuli ku nsonga ezireetera abantu okuyingira amaki obuzzi bw'emiki emikwano emibi giviirako abantu ne bazza emiki emisango okkakkana bayoola ssula n'ayogera mukwano gwe twabadde ne gundi kakkana ekkomera lirumye mikwano emibi mizibu okumanya emikwano emibi mizibu omwana atuuka ne kussa nga yali mu ddiiru ebba kitaawe olwo omusajja gwe banyumize nateetaawo yali musajja mugagga ne bamuyingirira ekiro okumubba mu dduuka
bagenda okukwata ku baali babba nga mutabani we yali alusa olukwe, nga mutabani we yali mu ddiiro. Omwana ategeera nti muzeeyi atunze yiika y'ettaka, amuwadde obukadde 180. azirina mwe mujje, ate atya nnyo empi, ngeri gy'alina sukaali, mumukuba empyezi zonna ajja zijjayo. Wallahi ng'alukidde mikwano gye, guruupu mwali, yali bali yaluse oluki, bano ebyo gyebiri basiraamu. Ng'omwana yali mu ddiiru wakati, waliyadhu billah. Mungu aleme kutugezesa n'abaana abo, aleme tugezesa nabo. Wulira ennaku, kwata abaana olukwe gye lwavudde babasibye nga n'omutabani mwali mu lukwe. Kyekireeta ekyo rufaka usuui. Allah mmaliriza ne aya bwe yali atulabula ku mikwano emibi, tugenda kujejjusaako ku akhira. Buli omu atunuulira ani mukwano gwe era lwaki yafuuka mukwano gwe. Yakulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Omuntu agenda kwejjusa ku akhira, agenga ndabye, ya wailata laitani, ndabi lam attakhidhu fulanan khalila, senga saafuula gundi kuba mukwano gwange. Lakad adallani ani dhikiri ba'da idh jaani, obutuufu yambuza, teyandaganga kituufu. Ani mukwano gwo era lwaki mukwano gwo? Kiki ekibagatta? Lwaki mwafuuka ab'omukwano? Abaana abawala ba mukwano kubanga buli omu ayagala munne n'amumalira ekiki ekyetaaga omusajja kye yali mumalidde, amukomba emimwa, n'amutaganjula mukwano gwe, era agamba nyina oyo my best. Alaba amukolera omusajja bye yalikoze eki, beenuuna buli omu awamu ne hag. Temulaba abawala olwaleero nga bw'olabanga omuwala ng'aswitiza nnyo eri muki, teekangawo ka question ki, mukwano guno gukomawa? Omulaba ku ssimu, hani tekisoboka, naye my sweet, it's long time, I miss you honey. Nolowooza nti agamba musajja, okkakkana ali nenna mukasa. Obuulirizanga nnyo, sibagambye nti omuwala ogamba munekyo, naye ogenda okugoberera ennyo abasinga obibeeramu. Omukwano tegukomaawo ku hani, guli ki? Guli deep. Mubyegendereza, byegendereza. Ebyo tubirabyeko. Abali e Bulaaya balina sitoola empitirivu ku nsonga ezo. Mumwebaze wano Allah, mukyasobola okukangavvula abaana bammwe, naye ate mugayadde ekikola ki? Ekisusse oba ekimala, mugayadde. Naye abali e Bulaaya tasobola kugamba ku mwana, beegomba. Singa abaana baffe bakulira mu environment eya Uganda. Nze nina mukulu wange n'ebimu ebyankaabiza ennyo amaziga mu lwakuba temumanyi. Mukulu wange yawangaalira Bulaaya, n'azaalirayo abaana, n'asalawo ave mu butuuze obw'e Bulaaya. Yava mu butuuze bw'e Bulaaya, so saaba kubayo obukubi ekyeyo, obutuuze. Nazza wano famire ye, abalerere wano bonna ne bakwata Kulaani. Alina omuwala n'abalenzi aba, omuwala hafidha n'abalenzi 3 bahafidha. Naye ng'avudde wa? Avudde mu mbeera y'abazungu, ng'alinayo obutuuze, so si nti gy'abeera bubeezi, alinayo obutuuze. N'abuvaamu n'adda wano. Tulaba abantu ng'abo abaleza abaana ku
ku ddiini n'ava mu bulamu buli n'alaba nga ekinene ki ddiini kulaani baali n'abakwasa kulaani. lwaki ffe tetuteekamu maanyi abali wano ng'abaana tebannaba kutuddukako mulwakuba temumanyi bitusoomooza wakati mu marriage. Wallahi obeera n'omukyala ng'oyagala omwana akwate kulaani ng'omukyala aga nti no totta mwana wange. olwo olutalo musobola olubeeramu emyaka egi. njagala omwana akwate kulaani ng'olinga asaba obusabi, humble request ku mwana gwe weezaalira entuuyo zo, naye ng'akoze eki ng'agaanye omukyala. asobola okugaana basiraamu agaana tagano tibina bye bigenda mumugasa. kati ogenda okuwangula olutalo olwo lwokka ng'ebikunyiga wano biki bingi, ng'ebikunyiga wano bingi. kati omwana we agenda otutuuka ku buwanguzi ng'omulaba akifunye kye wali oluubirira. lwaki tosanyuka? lwaki tofuna emotion ng'olaba wa omwana okukwata kulaani? mumanyi mwevalo ya kulaani ki ekisinga kulaani? sisimanyi ekisinga kulaani kubanga mwe muli obusiraamu. law anzalna hatha alqur'ana ala jabali, senga twassa qur'ani eno ku luki laraaitahu khashian mutasaddian min khashyati llah, waali lulabye nga lwonna lumementuka lwakutyani Allah akiwadde omwana nga wo. lwaki tokifiiringa? nze mumumbye neegomba ngamba senga omukisa bwe twasomera gwali gwa kukwata kulaani ffe we twasomera naali gikutte, naye kati sikyasobola. ze nkwata ze ziddukamu olw'obuvunaanyizibwa n'emitawaana n'emyaka gye gikoma okugenda. tokwatanga wa ng'eri ng'okyali abakyali mukwate kulaani. neefe ogenda n'ogezaako n'okwatayo ejjuzuzo ate ogenda okuddamu nga zigenze. olaba omwana ng'awangudde ekintu ekyo akutte kulaani, weeraliikirira bw'atagikolereko ebinaddirira kiki? binaddirira kiki? baana b'abantu bali mu rehab center, njaga yabajjako. owuwo Allah akuwadde akutte ekitabo kyani kya Allah, lwaki tosanyuka? yawadde n'omusiraamu bamumbuulidde we yalabye ka vidiyo kanga ak'omwana akutte kulaani. yabadde n'abaana awo ku Victoria, bampadde sitoole ye n'agamba bulijjo sinnategeera nti kino kye nnina okukola. najja abaana ku Victoria aba n'abavuga paka idudi ng'oyisize eyiganga ewasseeka kafuko waliyo markazi ya tahfidh, n'abatwala awo n'agamba bulijjo omukyala yannemesa awo ku Victoria wazanya. yajjeewo bameka? n'agamba bwe baba bange abakwateko, nze mbavuze. ffenna abali mu nsonga ezitulemesezza oluusi abaana baffe mulimu omuki? mulimu abakyala. muleke kwekutamya mitwe, mulimu abakyala. wallahi n'okyagala n'okireeta naga no. nze mutabani wange yatuukako ku levo n'alaba nga biganye, nga omwana ono nemugamba omanyi engeri gye njagalamu kulaani, nemuganyamba ogikwate. natuukako ne ku levo emugaa nti kale leeta ebintu vaayo. maama we naga olaba kye nabagamba, omwana ayonoonya emyaka, niraba oluvannyuma omwana naga kangezeeko taata, nja kukwata. natuuka ku buwanguzi buzannya obwo, ninaga kangezeeko, nakituukako. abakyala b'abantu abasinga obungi bakuba temwagala kwogera bye babalemeseza. era Allah buli wanakuwa omukyala ne museeki
bino nno biri vice versa. Waliwo omukyala nga kyayagala ng'omusajja takikola ki? Wallahi nga takyagala. Ng'omukyala kyayagala mpa ssente ntwale abaana mu tahfiz, ng'omusiraamu tayagala. Aga tosomesa mwana wange bintu ebyo. Agenda kusaazaawa. Nze abaana ba brother wange abo be mbagambye bye yajja e Germany ne bakwata Quran kati basaaza UK. Baba tutu omwaka guno mu Ramadhaani ewedde basaaza UK. Mwana musomese. Tosomesa nti buli lunaku ogenda okwasa Quran naye agenda kusaaza UK. Naye mukole ki? Ebisigadde birekere ani? Birekere Allah. Gwe muyigirize ekyo. Bisigadde birekere Allah. Ajja teekawo amakubo. Era nalaba seviri abo imam nga mutabani wamaze Quran namuga nti kyolina tukimanyi. Kyolina tukimanyi. Nze natuuka n'okusaddaaka umura nenjiwa omwana omuwala alina Quran ne muga nkwegayiridde sabiraako eri Allah mpa omwana akwate Quran nga bw'ogirina. Kigambo Quran tikyamuzanyo. Si kyamuki? Mukijjumbire musomese abaana Quran. Muleke kutunulira banasaazaawo abaana, ekyo si kikulu. Ekikulu kubeera naki? Ejja muyambako alijjukira. Gwe beera n'enniya ki? Ennungi. Naye ebigambo bino biri mu famire biri vice versa. Ebiseera ebimu abakyala baagala bakwase abaana baabwe ki? Ng'abasajja tebakola ki? Nga tebaagala. Omusajja sayagala. Oluusi abasajja ne baagala bamaama ne bakola ki? Ago omwana wange tomuttira future. Kale buli omu n'abeeranga nga muli babiri gwe n'omukyala ne mukkaanya ku ddiini y'omwana nti tumusoose mu kino nga tewali kusika mu ki? Weebazenga nnyo Allah oyo omukyala olina zaabu. Kale okkirize ekindeesezza ebyo njogedde ku mikwano emibi egireetedde abaana baffe okukola ki? Kwonooleka. Sebe wootabadde mbadde nkozaayoza Seeka Seviiri naawe okubeera n'omwana eyakwata Quran. Tusaba Allah amukufuulire ennunuzi yo ku duniya ne ku akhira. Mukkirize olwaleero mpanvuyizza anti mumbuuzizza nnyo bingi naye wenja okutandikira mulundi naye kansubire nti mufunamu kamya ofunamu oba oyagala kugenda waka ye gye tulaga nno waliyo amasanyu naye ogenda n'otunulayo yulaga bizibu. Seeka amaka gaffe banne tusabire amaka gaffe bani tetukyalina ssanyu lya maka. Tuuka awaka ng'olinga omulabe n'otuuka awaka n'otasanyukirwa n'otuuka awaka n'otayanirizibwa n'otuuka awaka omukyala n'akulaga effumbiro. Enda weegabule. Leero sisobodde kufumba njaggezaako ku makya. Abo gye bali. Wallahi musajja yannyumiza yalekawo ssente z'akameeza. Bakyala oba baliko majinni abamu. Omukyala n'atafumba. Manyi abakyala bamanyiira abamu. Naddira essowaani mwagabulira emmere nga temuli wadde ekintu. N'azimuteera ku ttebo ng'omuli emmere nga nkalu nga wolaba diishi. N'agituuzaawo nga temuli wadde akantu. Ati musajja wattu gye tuva eno gye tuwumpuzigira okwoyo atuula alowooza agenda kukola ki? Agenda ogigira bw'ati nga temuli. Namugaa kiki? Nga tewafumbi. Sirina maanyi. Kyate ng'ogitaddewo. Sirina maanyi. Yatafumbi. Omulala yamuteeramu kasooli omwokye ekiro. Omulala soosooyo omu. Obadde ogaa nti ng'olina omu ali kakati seeka ne wobeera n'abakazi babiri Allah byombi asobola obbikuwa nga bombi ofunye teri akola ki? Nga bonna bafaanagana. Nga bonna bafaanagana.
nojja eno noga nti nvudde eri njagala mbadde nnoonya kyakulya eri bampadde kasooli naga nti tubadde tumanyi eyo gy'oli wakkuse eno teri bbiri tetwakubaze temwajjukira omusajja gwe nanyumya ekyengera omukyala yamulyako emmere ku yidi ng'ate mu nyumba mwali yajja ku yidi kwennyini omusajja neyebakiriza wali mu nyumba ye bano ne bajjula ne balya kumba ayiseewo asisimuka ku 9 nabaga emmere nabaga tubadde tumanyi wazze olidde olyako otya omusajja emmere mu nyumba mu makage ate ku yidi musajja yagaseeka nina ennaku nemuga ennaku yongiraba nemuga ennaku yongiraba ebyo gyebiri maka naye omukyala okomawo kiro walese zaaki nakutega kasooli omwoki oyo nali mulabyeko taga li ebyo tunalaba ku makya olwo nate omusanga nno ku ssimu I'm enjoying myself kali ku ssimu katalina kyakoze nti waka tyalinawo emirimu egy'amaanyi kale senga gaye nti munnange nga tonnajja kyamako ofune kyokola ki kyoli eno munnange sifunye maki oba sikoze eki gyobola abakitaffe baali bagezi mbalamira amagezi gaabwe bo nga tebannatuuka waka ng'asooka ku kyamako si mu bubi kubeera na defense n'akyamako mu kawoteeri n'alya kati n'agenda awaki waasangira oyo kasooli tajja kaaba waanaasangira epakuli eki naye omanyi woyinza osanga epakuli enkalu ebiyengeyenge bwebiyinza okuyitamu kuba kati ekyo nze bw'okinkola oba ogenda kunnakuwaza onkaabye epakuli enkalu ng'ate sente nazirese kubamba mmanyi wano waliwo ekizibu ekyaki ekyamaanyi naye ebyo abakyala abamu gye bali babikola ate nga bakulaga wano sivaawo siina gye nkola ki siina gye ndaga abantu balina ebizibu mu famire era lwe ndituuka okusomesa wano omusomo gwa famire yowe Rwanda abantu balina ebiki kaŋŋambe tulina ebiki tulina ebizibu ebyamaanyi nno ddala Allah bw'aba takusaasidde osobola okusomba endwadde mental health n'olwalira ddala mental health olowooza kiri n'olaba kiri lwaki akikoze anyooma alayika kati alina omusajja omulala takyandabawo kyala bwe batyo sajja yazimbira omukyala we kalina amusuzeemu mu mirembe mu ssanyu ne batuuka okufunamu obutakola ki obutakkaanya n'amuga akayumba kikano kana akalinga akembwa naye nga kalina kyokka ewaabwe tebalina kalina gye yava naye yamuga akayumba kikano abantu balina amayumba onyumya kano ewaabwe tekola ki teri bazalawa bana ate avaawo alaga eyo defense ye era olumugamba nti bwe kabanga kambwa kola ki tavaawo aga abaana bange n'abakulizaawo mukembwa mwayagala ate abakole ki bw'aba taliimu nnyo ddiini tugabane
tugabane wakati. Ate naddala bw'osangibwa ekizibu nga wamutumayo n'aleeta ku seminti n'aleeta ku bbaati oba yafumbira bapoota obuugi n'aga amaanyi gange ge nateekamu agayita maanyi ge. Nze kyova olaba nabagamba ke kasembayo, abakazi bange bonna benina saagalaga nti bonooge nti olina bameka benina asukka kuki sirina gwe nali nzimbye naye ennyumba, buli omu namutwala mwewedde ng'ewedde ne mugamba weebake. Saagala kuŋŋamba nti maanyi gaffe. Nagenda ewaffe ne ndeeta ebbaati, saagala kiwulira. Weebake maanyi gange, genda weebake, kwata ebiki bisumuluzo. Naye bino fumbirako ku bapoota abuugi, yabala muzimba nateekamu amaanyi. Nze nafumbiranga abaki nagulanga akawunga, ze naleeta ebbaati. Kakale ate abamu mummwe mubatuma ne seminti, genda ogambeko muzeeyi atuyambe tuggale ampeeyo enzigi 2. Kasita ateekako ebbaati, nze omukyala mukkiriza kukola bya munda. Oba aguze sepiti, oba aguze sowaani, ebyo biki bibye, naye my property. It is my property. Alibeerako ne share nga mmaze kukola ki. Saagala kuwulira kigambo ekiga nti amaanyi gange. Kuba mpulira nga kinzunza omutwe, mpulira nga njagala kaaba. Amaanyi go kuba anti nze mba sirina maanyi. Buli wagamba amaanyi gange, nze olwo mba sirina maanyi. Ago ge maanyi gange ge gamulaga nti nakuwasa nenkuleeta nenkuteeka wano. Naye buli wagamba amaanyi gange, naye kati bino byaŋŋamba onkaddiyiza nga nange mugamba nange saali bwenti nange onkoze eki onkaddiyi nange saali bwenti. Sebo nali kijaana, naye amaanyi gange kigambo ekyo tekinzigira. Maanyi ge nno sebo oluusi yaleeta akasawo aka, ayagala mugabanire wakati. Kati otundawo obukadde 4, ayagalako ebi kivaamu nga ne likoddomiro lijja nga bano nga likuza ebbali likuba ku bibegabega muko kakkana mwannyinaffe bintu byakoledde obiraba, kumbe baagala kwegatta bakukole ki, likubakuba ku bibegabega wano kakkana muko. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.